oli mwetegefu okugamba nti nasoma kino naye kinnyambako wano wendi, nsobola okukita, nsobola okuwulirizaako ku balala abakikoze, ate nzire mu nsoma ekirala, oba gwe wamala. So bw'oba ogamba nti bye wasoma bikumala ng'owulira nti wooli nina amawulire go genjagala nkugambe, saagala otusumbuwe, twalanga bw'obirowooza, results zo bw'oba oziraba nga tezikkolera, n'ogaana era okubigezaako okukyusa, bw'olaba ebyabalala nga bitambudde, nkwegayiridde tomera kasajja ku mutima, totandika kwogerera bantu bulala, kuba nze mulimu ebintu wano byendabye ewaffe wano nga baabitutendeka mu butegeevu bwaffe nti ddala naffe ne tutandika okukikkiriza nti teri muntu akola ssente n'agaggawala. The understanding is going around and people are buying into it. And when people start convincing themselves, they see ekintu ekyo ne kibeerera ddala nga kituufu. Nze ne bagamba natunuliranga abantu. Actually, I was on the verge of thinking almost nti ennyumba ya Hamusi erina omunene gwe yagizimbira nannyiniyo. But then, on the second thought, you go just like, who was so daft to build such a beautiful home? N'agiteekeramu omuntu omulala agyebakemu. Like, when you start like to logically question things, like, ate osanga abantu nga bakirimu ddala nga oli akikkiririzaamu ddala kibadde bwe kiti. Kati bwoge olina klabu gy'otandika okugenda ng'oyingiramu, obwongo ne butandika okuba nga bugenda buggulawo ebintu n'ogamba nange bwenti bwe nali ndowooza, nange kino bwenti kye nabadde ndowooza. Era omuddugavu nga bwe bamuseetinga, tebamuseetingangako ng'alowooza nti nno waliwo akola bizinensi n'asasulwa okubanga afuna. By the way, people who come up with ideas when it comes to business, they have to be rich. It's the order of the day. Zuckerberg yatuteekerawo eno Facebook tekyetaaga kukola because of his innovation. Alina okufuna ssente, like it or not. Gw'osobola okudda eyo ne weefuula omugezi ennyo n'obalabala kikyalina okukola ki. Trust me, you are not. You are just being envious. Otandika okikubamu ebitulirwa kuba tokisobola. Come up with new ideas. Abantu abatandika TikTok nabo bagudde mu ssente and people are coming up with new ideas every day. Innovation ereeta bugagga. They are serving batandika okufuna